Yes, nate mwebale okwekumira ku Projan Media TV. Fetwewayo kubanga tukutuusaako buli ekitambula mu entertainment, politics, music, wonna. Tuba tukutuusaako ensonga nga bwe zitambula wano wakati mu ggwanga. Gwalaba video zange nga tonna subscribinga, onnoonyaako lutalo oba vita. Naawe atana subscribinga wabula nyongera okujjukiza nti genda kapeesa akasubscribe. Akapeesa akalinga ekide nako kanyige ogenda kuba ofuna notifications bwe tunaba tutaddeyo stories zaffe zonna. Leero ekiri mu ddiiro osagala nkumalire budde ye Honorable Mukasambidde. Mwenna gwe mumanyi ayogera oluzungu olutakwatagana oba olulimi lwe mugamba nti ayogera lulalu wabula si lulalu, olulimi lu political science. Fe abamu abaasoma fe abayinza obitegeera wabula yo nga tuvuddeyo si y'ensonga. Honorable Mukasambidde yakoze okwanjula mawuuno. Mukyali kwa Reema yayanjudde, simanyi Reema yakoze ki Dr. Sebunya. Mukasambidde bamwanjudde. Esente ezabadde wali nga sinagendayo eyo ku okwanjula kwatambudde. Leka nkulye Mukasambidde yaani. Mukasambidde abatamumanyi ya representinga Uganda mu East African Legislative Assembly. Eyo mumanyiyo, tugende mu maaso. Mukasambidde eno office yajingira mu 2012. Noza nkubuulira omutegeera. Mukasambidde yalwana olutalo olw'e Rwanda mu 1994. Mukasambidde yaliko mu magye, yayingira amagye ag'e Rwanda mu 1990. Oyo ye Mukasambidde eyayanjuddwe mwana muwala. Mukasambidde alina emyaka 47 egy'obukulu. Yazaalibwa mu 1972. Noza mulaba emyaka gy'alina. Mugenda kuba mulaba n'ebifaananyi by'akawala akamwanjudde. Omugole kigambibwa ensonda zigamba nti ava Rwanda. Ate nti si kuva buvi Rwanda wabula ava mu first family y'e Rwanda. Bwe njogera ku first family, mwenna amanjagala mukitegeere nti first family nti tekitegeeza nti family esooka. Yeno family evaamu olulyo lwa president. Noza mba muntegeera bwe mba njogera bwentyo. Bwana ekyokulabirako ayinza okuba Natasha. Kati nga Mukasambidde eyamwanjudde ye Natasha w'e Rwanda. Kiva ku ki? Mukasambidde tumulaye nti ebintu bye bisinga abadde agobera nnyo e Rwanda. Ayinayo companies e Rwanda, yalwanako olutalo olwaleeta Bakagame. In fact, 1994 Rwanda War, olutalo lw'e Rwanda olwa mulutegeera. In fact, yaliko ku magye agalwana. Kiba kitegeeza nti eno yabadde nga reward. Baamuwadde reward kuba yaliko mu Rwanda Patriotic Army. Yabadde nga reward okufumbirwa oba okwanjulwa omwana ava mu first family yabadde nga reward okuva e Rwanda. Era embaga yatambudde bulungi nnyo nga mumanyi nti ssente bwe ziri. Mukasambidde tumulabe ayogera olulimi era yawereddwa akazindaalo. Bye yavuddemu byonna nze sagala mbikunnyonnyole kuba nze simanyi byayogera nange ali wano sibitegeera. Musajja ayogera simanyi mmanyi Caleb Wildat, simanyi Kotopoto, osegeera olulimi lwayogera naye ng'ekikulu kale ekyabaddewo nga tuvuddeyo olulimi lwayogera ninza obutalitegeera naye ng'ekyabaddewo kituufu yayanjuddwa ku myaka 47. Simanyi oba aluddewo oba gye myaka emituufu. Kati gwalaba Projan Media TV wabula kyenjagala onkolere mu comment box yaffe awo tugambe myaka ki emituufu omuntu gy'alina okwanjulwako oba omuntu gy'alina okwanjulirako. Kuba bw'olaba akafaananyi ak'omuwala eyayanjudde Mukasambidde oyinza okugamba sweet 16. Kati omusajja ow'emyaka 47 ne sweet 16 tuwe endowoozayo myaka ki omuntu gy'alina okwanjulwako oba myaka ki omuntu gy'alina okwanjulirako. Mwebale nnyo okwekuumira ku Projan Media TV. Atana subscribinga genda wansi subscribinge ogenda kuba ofuna stories eziringa zino. Tulabagana oluddako.